It is the final channels and alongside SPV Graphics and of course AFCloud apo ejengana jiteka kusimu obengo sofuna update season na okuvana ku final channel ezenjawolo. Brian White mujjukira nti Brian White weeks nga bbiri emabega abadde mu katu akokubanga yalyange ebisoboza bya Sitera n'ebisoboza bya Vivian ate kumpaka ate ne bavana ne bagamba ebiboziboze ebyo twabizanya buzanyi balamu yanwana ne bagamba Brian White yali abalala na esabo walivayo ki story ekimwe ekiraga nti ate bawizo ba palaso be babirimu nga balya kwegamba byonna bibadde byakubuzabuza tetumanyi ani alya tetumanyi ani atalya tetumanyi ani alya tetumanyi ani atalya wabula kati Brian White yayitidwa mu kakiiko ka parliament akedembe ly'obuntu I guess okulaba nga allegations zino ze bamuteekako okuba nti yatulugunya abantu bano oba yabakakanga akabozi nga kwagattano bakuba je yennyonnyoleko otukeeredde olwaleero nga waliwo ebifaananyi ebifulumye ebiraga engeri gye yasasulanga abakulu naye nga ate wootunuulira ebintu bino signature zaawukana risiiti ezimu kampani ate zerina okufuna ate kwegamba kwe yasasulira omuntu kwegamba ng'ate omuntu alinga ye yasasula Brian White Foundation afunye ssente tekuliikazi musasudde era ng'ebintu biraba bya kiyayeyaye biri awo ng'era foundation we yali yayiteina okujjako okugiwa erinnya it wasn't organized at all yalina bulini linnya naye nga we ojuliza omukulu Brian White bwaleese okulaba nga yeerwanako okulaga nti abaana bano yabasasulanga ekirungi tetuli kooti okujjako mu abali eyo musobola okunsalirawo oba mumwe muyinza okuba mulinayo kabalamuzi abayinza okumpa update nti kino kituufu oba kino si kituufu oba eno receipt zetegereze olabe ensobi ezizirimu nze nzikubyemu ebituli byombirabira ddala binene naye Brian White simanyi kino kiyinza ate omusibisa obusibisa okulaga nti nno bye yali akola byonna ate byali bya bulimba kubanga ddala foundation weba yeesasula ate n'olaga omuntu nti omusasudde ku receipt ate kampani gyerina okukuwa nga gwogisasudde akate kansuseeko. It is the final channel Zandaya said SPV Graphics and of course AFCloud osobola okuyongera okulaba receipts zino wesanga waliwo ensobi nze zendabye oba zesirabye gwe zoyinza okubanga olabye n'owandika mu comment section nombuulira. For now, we out.